naye era nyimiridde wano ng'omu ku bakulembeze mu kibuga muno Kyala Debula mwabadde naye nga mukulembeze munaffe, era nyimiridde wano ng'omukulembeze mu kibiina kya National Unity Platform atwala kino ekitundu ekya East Buganda gye bayita Greater Mukono. Ng'omuntu namanya Debula ngazze wange ng'omuwagizi wange, naye oluvannyuma bwe nategeera nti tweddira omuziro gumu ne tubeerawo n'enkolagana ey'okubiri nga muto wange. Ennaku ezo nali mubuuza nti oba tasaanye nakumpita ssengaawe, n'agamba aa, oli mukulu wange. Kati bwe wayita ekiseera, Debula ono yasooka kwagala kubeera kansala w'abavubuka, era n'akola kakuyege yenna asaanira mu myaka egyo, era yali asaana okubeera kansala w'abavubuka. Naye obululu bwa Electoral College nga bututawaanya nnyo. Ekisooka abalonzi okubatuukako balabe si kyangu, bangu nnyo okubuzaabuza. Lwakuba omulundi guno twaluma n'ogwengulu nakyo ne tukiwangula ebifo ebyo, naye tekitubeeredde nga kyangu ng'aba opposition okuwangula ebifo ebyo eby'Electoral College. Ne Debula teyagwamu maanyi, era yasigalawo ng'akola mu kifo tayite Elisa ye yagireeta, Leaders Without Offices, abakulembeze naye nga tebalina woofiisi mwe bayimirira, naye nga baki bakulembeze. Paka ku mulundi guno abantu bangi bannabyabufuzi bawulira ekigambo kye nayogera, abamanyi okusiima bakisiima, abatayagala kusiima bakyogererako ebigambo bingi. Naye mu byobufuzi twayiga nti omulimu gwaffe Bishop guli controversial, gwakusika muguwa buli kaseera, naffe ogwo Mukama gwe yatuyitira. Kakati nze nga munnabyabufuzi mwali mwampa erinnya, buli muntu amanyi Nambooze, era buli kibiina ky'ebyobufuzi kyali agadde okuba nange nga mmemba. Era National Unity Platform bwe yatandikira mu People Power, tetwali mu Democratic Party nga tulina ne branch nga y'amaanyi nnyo mu kibuga wano Mukono. Naye mu DP ebyaliyo byaliyo, si byayolesa mubiri. Luli baatugambanga twakayana ne Mawulu abwereere, nga yagamba nti nno tumukayanya lwa ggwanga, naye kyali olwaleero fe abamu kyatwejjeereza. N'ebigambo bingi nnyo ebijja ne bitwogerwako. Twebaza Katonda atuwa obudde. Time will always set us free. Ebiseera bitwejjeereza. Nagamba Oweekitiibwa Kyagulanyi, kubanga buli kimu kye naali yagadde ng'omuntu mu NUP baali kimpadde. Naye nga buli lunaku abantu bagamba tujje tugende tweyuge ku NUP, nga ngamba nze okunjija wano ngenda n'abantu bange. Era kaadi eyange yali
ey'okwesimbawo. Era nze omu ku bantu abatono ennyo mu National Unity Platform abataakola interview kuweebwa kaadi, tikiti ey'okwesimbawo. Naye Mwami Kyagulanyi olunaku lumu yankubira essimu n'agamba oli ludda wa? Ne mugamba ndi waka wange ate ninawo n'olukiiko lw'abavubuka. N'agamba okay kanzije nkulabira awo. Era abamu aboogera ebigambo nawulira bagamba nti era yayita abantu n'alyoka amuyita abagwemu. Naye ffe ebyo byonna tubirekera Katonda ate ne tugamba when to set us free. Omusango gwonna gwe batusiba bwe guba gasigwa amazima tugamba obudde bujja tukola ki? Mukama ajja kukeesa abantu ebiseera bye bayamba okumanya ekituufu n'ekitaali kituufu. Nagamba Mwami Kyagulanyi nti Mwami Kyagulanyi okuntwala waali ntutte, naye bwe mba mukazi nazaalako antwala alina okuntwala n'abaana bange. Abamu kye bataamanya kiki kye nali ntegeeza. Nali saagala nkyuke ngende mu NUP, badde ne banange mu DP balabye ennaku mu kibiina olwange, nze ngende bampe kaadi ey'omunsirike bo basigale nga balwana okuyingira. Kubanga NUP ffenna tugikkiriza nti bwe yajja bantu bangi bayagala okwesimbirawo ku tikiti yaayo. Nze ne ngamba Mwami Kyagulanyi nti nze okuntwala nazaalako dda, ndi mukazi nazaalako, buli ampasa akkiriza okumpasa n'abaki n'abaana bange. Kye nali ntegeeza nti nze okuntwala oba etikiti ya NUP tekintwala, wakiri nsigala ne nesimbawo nga independent. Naye bw'oba ontwala n'abantu be mbadde nabo nga basaana obukulembeze nabo oba olina okubatwalirako ate era n'obawa tiketi nabo ne neesimbawo. Era Debula y'omu ku baana bange be nalina mu buddo, era n'afuna kaadi ya NUP. Ne mumanya n'ensonga lwaki twali tuvudde mu DP, era ffenna ne mutulonda, era ffenna ne tuwangula. Okujjako nga bwe bagamba nti bwakanga musana kakiro takola ki? Obannaffe abaasigalira ng'omu nga babiri. Naye ffenna ne tuwangula, ne Debula n'awangula. Debula n'atandika okuweereza. Naye Debula nga bwe bamwogeddeko abadde very private person. Ekyoga nti abadde wa bigambo kutono naye abadde private. Nga ekiki eky'omunda kimanyibwa mukwano gwe. Naye bannabyabufuzi ffenna tuli ba bigambo bingi, era tewabaawo omuntu agaana abantu okwogera ebigambo ebingi nga tusiika Debula kuba abadde munnabyaki munnabyabufuzi ayimirira n'asaba akalulu n'akawangula. Bino mubiveeko ebyogamba ngu yafuna kaadi ya NUP. Naye era naawe ng'ogifuna ogikola ki? Ogisaanira kusiba waliwo interview, waliwo vaawo mpitewo. Sigamba mbu abajja nange babagamba nti muyitewo buki buyisi. Naye n'ayitawo, kitegeeza nti yeeraga mu maaso g'abo abaali balina akasengejja kyasaanira. Etwali tulayira saamanya nti munange ye Debula asayinize ofiisi ye gy'anaaweererezamu bannayuganda nga yeesembayo. Ekisanja kino nange tekinyendedde bulungi, mbadde mulwadde. Naye mba ndi mu Amerika, era njagala nnyo okwebaza nnyabo omukyala Sylvia Nansamba kansala butongole, era nsaba oyimirireko. Kansala Sylvia ono yanoonya
bumukola ki? Bumuluma. Ate nga mumumanyi tayagala kubuulira bantu ki bawera. Nenjogeraganyamu ne Debula mu ssimu, naye nga Debula alina kye bayitya hope. Omwana muwala ono abadde yajjula essuubi. Omwana muwala ono abadde mugumu. Ng'osobola nga Debula tannakulaga ku ggwa lyabadde nalyo mu kifuba ng'akuyitako n'olowooza nti aguliseeko omulamu. Ono omwana muwala abadde mugumu. Seewuunya kaakati bwe nkitegeera ng'ojjuvu nti abadde yakkiriza Yesu Kristo. Olunaku lwa leero mbadde nga mbuuza Mukama ebigambo